weewaawo komyewo nate nganze omuganda wamwe bulijjo nganze okubaako kituteesako kyetwogerako ngera bulijjo wangi mukama waffe omulungi yeebazibwe mwasibye muti abagala balungi muli mutya bannaye mukola kirungi nnyo okuba nga mushare nga mukomentinga musubscribinga wano ku show z'entendo y'Iggy tuweeze mukama atuwadde obulamu atukuumye gye tuli abamu tetuwulira nnimi ziboogera naye mukama tukoze bulungi atukumidde abaana atuwanguzizza waliwo ebikuluma kwegamba tusobola nga ggwe naye katonda w'amaanyi mwesigwa njagadde tugabanako ekyawandika kyaffe tugenda kwa kyawandika kimu kiti tetugenda kulwawo nedda kigenda kuba mu kyawandika ki ekyo nno olowooza Matayo 11 tujja tatya ku Lwabiri mu 8 tumalize ku Lwabiri mu 9 naye tunagenda mu maaso njaga tukole ekintu kimu tuyita Omwoyo Mutukuvu yafuga nze yafuga ewange gwewange afugayo sooka omulireko ewange afugayo nze Omwoyo Mutukuvu yanfuga sobola kukola kintu nga soose kukola kikumuyita ate ng'abeerawo najja wange tuyita Omwoyo Mutukuvu negattaako mu bwangu dda tugende mu kigambo kyaffe ku lw'obudde kabampera omukisa munyenye y'enkya pologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu yimba nange munyenye y'okumakya pologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu munyenye y'enkya munyenye y'okumakya pologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu 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 hayi kitange taata Omwoyo Mutukuvu dadi kabaka ologoma Yuda gwe lwazi lwaffe tati kiddukiro kyaffe bulamu bwaffe taata gwakola ebikulu gwakola ebinene weebala Omwoyo Mutukuvu ku lw'obulamu bwaffe bale gwatuwanira bale gwatukuuma mu kaseera ntera tugenda mu kigambo kyaffe zesobola nganze omwana wo jangu ogere mu batukuvu bo jangu Omwoyo Mutukuvu negatteko sobola nganze era ngawo nno kutegeera kwange dadi golabesibwe mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu Kristo mukama waffe amina ffe tuddamu nti ki amina haleluya nabagambe tugenda mu Matayo 11:28 na 29 egambye etya weewaawo egambye nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye abazitoweddwa nange nabawummuza era ekigambo kyaffe bwe kitwe tulabise tugenda kuba nga tuyimiridde kukozesa kya Katonda weewaawo kitiibwa kya Mukama agambye nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoweddwa nange nabawummuza muganda wange nga nza okuzzaamu amaanyi nga nza okutegeeza gwe wena nga golaba embeera si nnungi nga golaba waliwo kikususseeko nga tobitegeera atugambye mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoweddwa nammwe nabawummuza wangi tulize Katonda ekitiibwa tuwulire eddoboozi lya Katonda kubanga atugambye mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoweddwa nange nabawummuza kubanga okumanya Katonda waffe atwagala atugamba mujje gye ndi gwe n'obanga olaba nti kiwakola si kirungi kyesittaza mwattu nno eno mu Yesu atusaasira nkoowoola bwe wena gwe baddemu essuubi nti zino zibannaayina natta zibannaayina yiwa omusaayi najjamu embuto zibannaayina basipe z'omusajja zibannaayina vumaavuma nali mulwanyi nali bwe kyowulira gwe kyolaba nti kiwabaddemu oba kyolimu oba kyolimu kati ngwera weebuuza olagawa ensi ekufundiridde nedda jangu eno kuba agambye mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoweddwa nange nabawummuza totya ye wa kisa asaasira niwobanga obadde mu mbeera nga ebadde yakutulugunya bantu yakusaasira ate mweto n'akuwa omukisa tewabaawo kikolwa wadde n'omunoogo kubanga oba yatudde Yesu Kristo okufuga obulamu bwo okuba omulokozi w'obulamu bwo womala okumwatula n'akunaza n'omusaayi gwe n'otukuzibwa buto nodda bujja obanga mwana yakazaalibwa kyova tuli born again wangi kyova we are born again tuzaalibwa buto after obanga okkiriza Yesu Kristo okufuga obulamu bwo ng'omwatodde n'akamwako
ozalibwa buto biri ebibi wali mubbi wali musi wali bw'omusaayi bikoma eri gye wali oba osaze eddiiro ozze mu Yesu oba mujja oba mupya oba munyu wira kazungu ako oba mupya oba munyu so haleluya mukama afa bulungi so totya nti bannaye nze akirabika kitanga nze maaso ga Mukama kulwa ebinakola ye wakisa mwesigwa agaye mujjeje ndimwe mwena bakoye n'abazitowedde nga nakola kino atukula so wonna mukukuza Yesu Kristo afuga obulamu bwo n'omukkiriza n'afuga obulamu bwo ogenda kuba mupya nga tokyalinako kuba musaayi tokyalinako kikolimo wandiza okusigala nga osa Katonda nga weenenya nga weegayirira ng'ate oweereza Mukama obulamu bugenda kukyuka akuwa omukisa obemugaga nekusingawo ogambe bannaye nalwa nadda wangi tugulomu 29 lugambye nti mwetiike ekikoligo kyange muyingire mu nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwumulo eky'omwoyo gwange tukawuludde akantu ako mujje gye ndi tuyingira mu ye kuba ye muwombeefu tuliraba ekiwumulo gyali buli wanajja eno nova eri gyolabanga amazzi okooyeeyo obula tonawolaga olaba tolina gyolaga agambe mujje gyendi naye wonna gyali ogenda kuwumulira mu ye gwe kyolabanga ekyali ekizibu kyolabanga ekizibu kimulekere teweesalira musango eno mu Yesu tetwesalira musango nobanga obadde ofaana otya teweesalira musango olumala okukwatula Yesu Kristo ofuga obulamu bw'osankoze bulungi neza Katonda bingi byanwaniridde wena lisuula tiniyitawo nampisaawo kati sisobola kuswala kubuulira njiri gwagamba bannaye omulabalaba so what you want but for me I have to preach the gospel lero luzungu ekitiibwa kya Mukama akategedde akategeere oyo omwoyo omutukuvu atuwa obuzungu nga tumenye buvudde haleluya ninga nzo bategeeza nti twagale Katonda tuweze Mukama jangu kiza Yesu Kristo afuga obulamu bwo totya ye asaasira atukwatira ekisa okitegeera wakisa gye tuli kyangu okiza Yesu Kristo afuga obulamu bwo ennaku zonna emibi gyonna ate n'ogenda kweyagala nga tebakikumegga wazira nga gwe gw'obimegga kubanga olina amaanyi olina ow'amaanyi afuga muffe w'amaanyi jjukira nti wakitangala si wakizikiza tagatibwako era bw'oba osazawo n'ojja mu Yesu tolina kuddayo mu bujjajja haleluya osobola ku muntu Yesu tagatibwako wa bujja so tulina kusiga Mukama yekka gwe tukola ki gwe tugulumiza ne tumuwonta ggulu ffene gye twali ne twavaayo so totya nti naye musamenze oba ne mubbi oba naloga bikito bitya jangu omwempu kuvaabwe jangu nekukyooza ntendo yigitweze Mukama nze nkwaniza commentinga sharinga bakuba ogamba subscribe bakuba ogamba basubscribing ojja kuba okoze bulungi ate Katonda agenda kuwa omusa because ojja kuba otambuza enjiri buli wonkola bwotyo n'owa muntu n'omugamba munnaye aliwo n'enjiri eri Katonda akoze bulungi kyekibadde kyawandika kyaffe Matayo 11 28 kabampera omukisa so gwe gwenna jangu lwa Yesu Kristo afuga obulamu bwo totya kulembera yonna gy'oyitamu totya kulembera ki gy'olimu Mukama waali okusaasira kabampera omukisa kyekibadde kyawandika kyaffe kyaleero omwoyo omutukuvu kyatuwadde weewaawo Mukama abampera omukisa ninaza Katonda abadde wamu nange kwisaaki kitwala Katonda kimujjuza kitango omulungi webadde kabaka kulwa ebigambo ebyo by'oyisiza mu kamwa kange sinze nganze kyozeni niyo okulwisa kyo weewaawo ekigambo kyo kibako gwe kijjidde ate era kiba kipe gye tuli ffena tubimanyi naye tukiddamu tukiwulira kitukola bulungi nibaza nti obadde wamu nange singanze kuba nzisobera mwoyo mutukuvu nekwesa kyo oyimira wamu nange n'ogulumizibwa ekitiibwa nti tukikujjuza nesinga amaanyi erya Yesu Kristo kubafeesabidde amina kabampera omukisa yongera kubanga osharinga comment nga subscribe abalala tannakukikola kibagambe Mukama nkola bulungi olunaku olulungi shalom today is Sunday I wish you the best shalom